omukulu Kyagulanyi abagambye namugamba civic education. Civic education kutuyigiriza ngeri gye twatondebwa bye tulina tubikozesa tutya okubijjamu ekirungi ate oteekwa kwagaliza munno. Abaganda ne bagenda wala kigambo wano ekyatwonona kwe kukyusa bya bajjajjaffe. Omuganda tafugwa, omuganda afuga bisolo naye omuntu tofugwa, bakulamula buki n'omuntu gwe tusiteeka ku top kabaka tatufuga atulamula buki. Okulamula okwo mwali mukugenderedde biki ebirimu, kulimu bingi: awuliriza, oteesa, onoonyereza, oyagaliza, okyawa ekibi, ebintu kulamula kibigira ki. Naye wano n'abazungu no katono batukoppe baba bagamba nti oba kiyita politics, naye bwe babuuza nti politics kitegeeza ki? Ki science of managing society. Ekitegeeza ekintu kyonna ekikoleddwa scientific mukinoonyereza muba mwagala kujjayo ekyo ekituufu, si baguli. N'olwekyo twagenda ne tuwanika abatukulembera wano ne tubayita abafuzi, nabwe ne batukolera ddala ekyo, tebatukkiriza batufuga bufuzi. Tulidde mugamba bano abaana be baasiba ate ne babagamba okugenda mu magye beetonda oluvannyuma lw'emyaka 4 ziri 4 giweze. N'obuuza luli bwe wamukwata yalina omusamu, yalina emmundu eyo gye batugambye. Naye n'otokuswala n'agamba nti abantu lwaki musibye emyaka 4 okutuusa leero yeevuddemu n'ayeyatulira nti nze najeera. Kitegeeza obadde omutulugunya, okutulugunya kulungi. Ekyo byonna nawe n'oyo eyakikoze teyakitegedde nti yeyasoose okuzza omusango okutulugunya omwana emyaka 4 nga talina nakyamuwaabidde n'agira ki namugamba. Kyova olaba nti mu bintu ebyo twatandika systems. Oba onoddukanya gavumenti oba obukulembeze, kubanga omuganda lyabeera n'abakulembeze tabeera n'abafuzi. Era nze njagala nnyo mwewala ekigambo ky'obufuzi, kyatwonona kitukola bubi nnyo, kubanga omufuzi bwakugamba nti yerawaawo bwe yeetooloola bw'ati nga tonnayerawo bwadde asamba buki. Naye omukulembeze ate agamba gwe twagambye obadde wakavaawo omugenyi najja nja kumufunguliza enfuufu namanya nti kituufu. Mbadde nkyakola kano oba n'omuga nti naye wagayadde bugayazi wandiba olaba wokola ebintu ebyo byonna ku kintu kyekimu naye tokuba bukozi. Kati muteebereze wano nengeddeko ne poliisi oba yaze kulaba nga tetuteka basuubirayo ekibaddewo motoka ya poliisi mugirabya. Bayinza okuba nga babatumye kujja kusamba, kubanga mu Uganda okusamba busambi tebasooka kumanya oba gozizza wazizza omusango oba nedda. N'olwekyo ate kituleetedde ekyo kuwaga bakulembeze nti bafufuga buki muwandiise constitution. Kati ngamba n'ebyo waliwo agambye ku bibadde kumwogera ku bya constitution kati nga mwami lumu bwe yaleese etteeka bakyuse opposition ate tubali abalondeddwa ne be baba bamulonda. Naye ndabira ddala nti ne constitution tebaagisoma, bwe baba baagisoma tebaagitegeera. Abakola constitution eyo newankubadde muliika ne bannange bwe twali mu lukiiko Mengo twabagamba constitution eyo temugikkiriza, si y'Abannayuganda, y'abantu bukki. Simanyi oba mukyakirina ne mututuuma bannalukalala. Si bwe twagamba nga bagimaze mu 95. Naye sirabangayo nawe amawulire addayo n'agamba katunoonye bamuliika kye baali bagamba. Wabula mugenda bugenzi nga mugira ki. Naye constitution kiyisa amateeka ateekawo enkola gye munaakolaganamu okuddukanya. Kakati eno y'75 bagamba nti obuyinza bwonna mu Uganda bw'abantu. Tebagamba nti bwa gavumenti, tebagamba nti bwa gundi, naye power belongs to ki. Bakikola bukozi kyalimu n'enkaayana, naye abategeera be bagenda okulaba nga constitution efuuse nnyo ey'obuntu ne bakiteeramu ne bagamba bwe muliba mulwanagana
musookenga kwebuuza ani yandisazeewo ku kino, bantu oba ffe? Nolwekyo mundaba kakati lumu bamutegeeza nti lujjamu okubaawo okulonda. Awangudde okulonda okwo simanyi oba mukyakuwangula mu bulungi na bulungi kubanga kwandibadde free and fair, naye ekyo ebya free and fair sirabangayo wano kulonda kwe bamatidde bulungi, ndowooza ekyo mwakyerabira. Wakati bwe baba bamala okulonda ne baga nti asinze munne yakola gavumenti, addiridde mu basinze yabeera aleeta obwaki opposition. Kati ate gwe lumu ovaawo okuwakanya abantu kye baasalawo n'oleeta ebibyo ofuneyo obukundi ate obunaalonda leader of opposition. Simanyi oba omukulu weyo nakamubuulira, naye ndowooza nali mugamba bamubuulire nti ali andi constitution kyabadde tekyetaakana kumwogeza nga bwe nawulidde agira. Kale bano tebantegedde, tebagize nti yandisoose kumanyi ajje mu bantu, abantu be baba basaba okukyusa akatundu. Olwekyo tomala gakyusa constitution kubanga abantu be balina obuyinza, n'olwekyo oteeka okujja ne bweba gavumenti ng'eneekyusa mu constitution yandimaze kunoonya ngeri bantu gye bakyusamu, kubanga yabiteekamu obuntu obutonotono ekulaga engeri gy'oyitamu okubukyusa, engeri ennene n'otegeka, naye tugenda ne tutakifaako. Kyova owulira nga mukulu Ssentamu njagala nnyo civic education, tumuteeke n'ebaana bano baleme kulowooza nti omuntu ofubuka butusi n'obeera katikkiro. Bw'obeera nga bakulonza okuba katikkiro, kitegeeza nti gwotegeera mu nsi wekka, kitegeeza ki? Ate naye tuteekawo ne katikkiro mu Buganda League Council, olina olukiiko, naye mwewonye ofiisi ya katikkiro etandikira mu maka. Mukimanye ekyo? Omwami n'omukyala y'ofiisi ya katikkiro egira ki? Esooka. Omwami we head of the home kulabirira mbeera z'amaka nga tezisobola, naye tekitegeeza nti ojja omukyala, kubanga ate omukyala yalina obwongo obukuwabula. N'olwekyo bwe mulina okuteesa engeri gye munaakolanga mu maka, so okuteesa kutandikira muki? Mu maka. Naye bwe mubeera ate ne mujja musenga, kuba mu Buganda buli woosenga kiba kyalo, bwe muweera ku kyalo ne mugaa nti ebintu Katonda bye tukolera ebinene, twetaaga enguudo, tulina amazzi ag'okunywa, tulina ebyennankani ng'ebyo, ne mugaa nti ate katufuneyo munnaffe anaatukubiriza, naye nga ffenna tugondera oyo. Kwe kulaba nga mulonda omutongole ne mwetongozaamu omuntu n'afuuka omwami waki w'ekyalo. Ne bwe mubaawo asolo yabalumbye oba kiki oba kyakuteesa kukola ki? Muteeseza wamu, kubanga naye bagenda okusanga nga ate n'ekyalo temusobola, toyinza kuvaano nga togende wali n'eri ate nga kiri kyalo kirala. Buli kyalo ne kifuna abakulembeze, naye ne babyaga nti tubigatte, babigatte bakuyita ku luka, ne babiruka ne bibeera muki? Luka. Bw'ofuna omuluka, Abaganda bamanyira ddala nti leadership nkulu, kyova olaba bateekako kye bayita kuba kutawulula bwe. Ekitawuzo ekyo abatongole bali be basooka okugendayo ne bakiika, naye mwana we baamanya nti abantu tuli bakumpani, osinga abatongole bokka be bagenda bayinza okwekolera ebyabwe ne beekolamu omulimu ne batulugunya nga bwe mulaba ennaku zino nti obubondo bubeerawo ne butubu. Naye ate batwalayo n'omulala omu okuva mu kyalo ekyo mu gundi n'agenda kumuluka, ne basanga nga n'omuluka kitono, ne bagigatta ne banoonya ani anaagombolola emiruka, bateekawo n'olukiiko lw'egombolola. Owoomuluka yasookayo, ate bw'amala okutuukayo era nawo mu bigundiivu mu miruka eyo naye n'agenda, olwegombolola neefuna olukiiko. Bwe basaza ekitundu ekinene ekigatta amagombolola amangi, olunaafuuka ow'essaza. Kakati waafuuka ow'essaza oyo n'abavudde ku abagombolola be basooka mu lukiiko lwe, n'abalala abagundiivu nankana bajja mu lukiiko lwe. Ate nno Kabaka n'ayagala okubanga n'ayogera n'Obuganda yonna awamu, ab'amasaza be basooka mu lukiiko lwa Buganda, si buli ne Kabaka n'ateekamu ababe.
n'ababaka abavamu amasazi balyoka bagira ki bagenda Katikkiro bwe bakugamba nti okutta eddamulo ojja kulamula ebiragiro byonna byojjeeyo wansi mujja mubiteesa mu buli mutendera okutuukira ddala mu lukiiko okutuuka lw'uno ogamba kabaka nti kino naye manya ne mu lukiiko alinamu ababaka baki ababe olwekyo tetulyazaamanyangako ate n'olyoka ogira ki otuukusa waggulu kabaka n'omuga nti awo Buganda bugamba bwe buti era naawe owulira ne confidence nga buli ludda gy'oli oyogera Buganda naye ate mwana ne bakizuula nti nakyo tekimala kubanga ensi eno erimu obukumpanya kyemuva mulaba ng'ate obuzadde babugoberera ndayira nti ndi mutabani wa gundi olwo yennyumba gyenjira ki yenvaana bwe mala okulayira ennyumba nendayira obujjajjange abazaala bakitange ne basenga n'abalala nenga nti ate nva mu lujja lwani ono ate bw'ovaawo n'olayira kubanga eriyo azaala abataaba olujja beba olunyiriri ate bw'ovaawo n'omanya nti abazaala abo gwe mutuba mwogira ki mwogwa omutuba n'ozifuna ate n'ogenda ogwa musiga esiga n'olyoka otuuka ku bwakasolya bw'otuuka ku bwakasolya n'olayira ti oyo yantuusaawa nga kajja buwongo wange ewa kabaka wakati nagenda olumu nempulira nga ne Ssaabasajja alina obuzibu nampita lwano nga abataka bagenze wa Museveni okuteesa mu Buganda omukabaka n'abataka tebateesa na mukopi oba oli Queen oba oli Museveni oba oli Ayibu oba mukopi toteesa naye wakati tewali kintu kikolebwa mu sisitimu eyo kutuuka wa Ssaabasajja nakino bwe mutuula ne Ssaabasajja nekitegeezebwa nimwagala okukitegeeza pulezidenti w'eggwanga kyova owulira nga kabaka Katikkiro bamuyita Kamalabyonna Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni afaanana ne Queen afaanana ne Biden bamutuma butumi genda ogambe nti abataka b'e Buganda bagambye kino naye abaddemu n'olwekyo temulowooza nti bamala gakozesa bigambo naye weewuunya ne bamanya ne Ssaabasajja alina okubeerako engeri emukulembera bo beesiimye twabawonya biri obwegambye nva mu nnyumba ya gundi oba oyagala okumanya omumbejja n'omulangira obuuzabuuza Ssekabaka mwagira ki kakati bw'omanya Ssekabaka tubateerawo kigango bonna basisinkana muki ekigango bweri mbeerabidde obutababuulira ekituumya Ssaabasajja Ssaabataka ye topu ku ddina ly'abataka n'olwekyo kyova olaba nti buli mutuuka eri mujjukire nti bano baali bakyatugira bwe baatujja enyaawo nga batugamba balina kutuwa bwakabaka waki nga tubawakanya nti temusobola kutuwa bwabakabaka omukulembeze w'eggwanga yali alowooza nti ajja kutugamba tuteekeko Ssaabataka tukube mu ngalo nz'omu ku bamugamba aye waffe oli amala kuba kabaka n'alyoka afuuka Ssaabataka nekimusobera era baatuuza ne ama eggulu eyo okuyita mu kintu ekyo tuusa lwe bakkiriziganya ne bagamba nti muteekemu kabaka owamu bakati nawano kyovola nzizeyo naku kyabalambye ne babeera mu kigango kabaka eri yaweereddwa wa Ssaabataka okolagana nabo naaweebwa obuyinza okugaba omuggo gwe bayita segulire ennume segulire ennume ye Ssaabalambye yajja eno okuteesa mu kigango n'atuusa waggulu ebigizi eki naye ate ko balinamu n'omukisa kubanga abamu banyina oba baganda bebiki mutuulikaye naye ebiva mu kigango byonna bitwalibwa segulire ennume oyo Ssaabalangira ne babiteesa nabo be basalawo kye basazeewo Katikkiro gwe batuma bwe balina kyakwogera na Muteesa nagundi na pulezidenti oba n'oyo ow'ebweru ayinza okuba Biden ayinza okuba genda omugabi nti abalangira b'e Buganda bagamba be bati kyemuva mulaba nga piramidi yaffe ewedde teriyo abuuka kabaka ali ne kabaka talinayo naye ate abataka beerabira kubanga Abaganda be baali baagala mwe mugenda ne mulowooza nti tetwalina Ssemwayi
because muziyaitani byayiso whatever ye intelligence system naye Abaganda twalina intelligence system abatakaabo teri mumowa teri musirikale alina buyinza gaana mutaka yenna kuyingira kulaba kabaka olubiri kubanga oli esente bw'osanga ng'awummudde mu protocol z'olubiri bakussa mu kigango bwali bwagera bw'aba azuukuse ne bamugaa nti obadde nosaalya wedda Kayiira akulinze wali naye no ate mwana we Kayiira yakimanyi ayinza okumanya ekintu ekiri ebugerere nga teyakitegedde kabaka tekimanyi muzzukulu we Kyagulanyi nga yakimubuulidde amugamba bwemperekera tebabagaana omutaka bw'abanga olina muzu muyingira butereeza ki akati wajja nga Ssaabasajja Kayiira agafa ejindi eri kozi muvaawa emugulu asi tubaddeyo tukyali bulungi naye waliwo kyeŋŋamba kiki muzzukulu kyogera kyajja kitya kalino yayinza okubuuza Katikkiro mu ngeri ze bamukakasa okimanyiiko nti asimanyi kale mugambe kakati nga bagambiddeeyo byakubayo oba oli awo nga bagamba Katikkiro tuyitire Kayiira ne muzzukulu we bwe yajja naye wano naawe ogireko oba ne gundi agireko kuba yaba amanyi baanaayetaaga okubyogera nga mukomawo muzzukulu byange ng'obyogera nga babiyitamu okugenda okwekanga nga bye mwabadde mwogera birina anaabirondoola omubirisayo kakati olabye nti okoze information Katikkiro ayinza okuba nga yabakyawa n'atabitwalayo oba tabimanyi naye biba bituuse kati eyo ye intelligence eyaffe era ndowooza kyali kisaana okugiyita intelligence kuba nalabanga eyaffe ey'abagezi ennyo okusinga ey'abazungu eno eyabalina bano abakuyita najja